Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti genda woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification oberenga tomisinga nsonga yonna ate mu ngeri yemu nyongera okujjukiza nti genda woolaba ekigalo ate oberenga otuwa ekigalo kubanga gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okubanga etambula. Waliwo olutalo olugenda mu maaso ku mikutu egy'enjawulo naddala ku Twitter. Abakulu ababiri okuli Muhoozi Kainerugaba ono nga mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni ne mukoddomi wa Museveni amanyiddwa nga Lwaboogo Odrek Lwaboogo ono nno ayinako we yagenda mu ggwanga lya United States of America mu biseera ebya omukago ogwa AGOA okubeera nti gwali gugobye eggwanga lya Uganda wamu n'amawanga amalala okubeera nga tebakkirizibwa kudda mu mukago ogwo. Odrek Lwaboogo ne bamusindikayo mu ggwanga eryo erya USA n'abanga yagendayo kakati. Okusinziira ku nvuuvuumo kigambibwa nti bano ababiri buli omu yeyagaliza obuyinza okusikira kitaabwe oba mukoddomi waabwe ssezaala w'omu ate nga kitaabwe w'omu. Ku baana ababiri Odrek Lwaboogo ono yandibadde mukoddomi we kubanga yawasa muwala wa Museveni ate ono mutabani wa Museveni. Bano ababiri balwanagana era ku Twitter olutalo luwanvu nnyo, omu atwitinga avuma munne omulala n'atwitinga nga yeewozaako, wabula bonna beerangidde ebigambo ebiwanvu n'ebimpi. Muhoozi ne Lwaboogo buli omu akimanyi bulungi nnyo nti bano bonna bali mu kibiina kya NRM era bonna be bali mu gavumenti efuga eggwanga Uganda era bano bombi balina obuyinza obwenkomeredde ku biki ebigenda mu maaso. Omu yalangidde munne nti yasinga obubbi era gano amawulire ndowooza mwagalabye ne ku mikutu egy'amaanyi okwetoolola ensi yonna gagenzeeko nti Muhoozi mutabani wa Museveni yalangidde mukoddomi wa Museveni nti yakyasinze okubeera omubbi asinga, nga Muhoozi alangira Odrek Lwaboogo nti gwe kyasinze okuba omubbi asinga mu ggwanga erya Uganda. Ne Lwaboogo naye n'atanyigirwa mu nnoga n'abaako ebigambo bye yazizza nazza omuliro. Kakati bino bannayuganda batandise obibuusabuusa bagamba luno si lutalo, ono wandibanga waliwo akabadi akagenda mu maaso. Kati nno gwampuliriza nsazeewo nkuleetera ebimu ku bigambo bya bannayuganda abalowooza bwe batyo nenjagala mbere nga mbikuwa owulirize bulungi nnyo nga bwe ngenda okuwa mu katambi kano owulire. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga otambula naffe mu ngeri yemu genda otuwa ekigalo nga bulijjo wentera okugamba gy'okoma okubanga ate olikinga information gy'okoma okubanga etambula buli muntu yenna n'afuna updates zino. Kakati njagala osooka owulirize bino then nkuwe akatambi bannayuganda bagamba guno gwandibanga mutego kandibanga kabadi akayinza okuyitibwamu okubeera nti bafufuggaza opposition n'okulwanyisa bannayuganda n'endowooza yaabwe. Kansooke nkuyiseeko eno katono nnyo nzije nkuwe ebigambo bino tubeere nga ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono bamuyita deep politics. Muhoozi ne Lwaboogo bali mu kulwanagana. Voice note zafulumye. Lwaboogo yalangidde Muhoozi bannange. Namulangira obutemu, namulangira okwata abakazi, namulangira okutamiivu, namulangira obutategeera, obutaagaliza. Voice note yafulumye mwagirabye. Ne Muhoozi yatweetinga ng'era naye alangira ani? Lwaboogo. Listen to understand. Ensonga mugenda gitegeera katusooke tugizze wano ebbali mugenda gitegeera. Museveni bwe yali aleeta Besigye okutandika okumuvuganya yategeera nti abantu bajja kwebuuza ababadde ab'omukwano kiki ekibatabudde.
omu abadde dokita wa munne bavudde bonna mu nsiko kiki ekibaviiriddeko tandika okukola ki okweyeekera ne balyoka bakuteerawo ekiboozi nti muhoozi nti Besigye ne Museveni beyagalira ku mukazi Winnie Byanyima ne basooka bakibunya mu bantu Winnie Byanyima abakazi batabula Besigye atukunkumudde emyaka 2 wajinda bamwejo naye nga yonna katemba Besigye osobola ozannya firimu omulaba n'akanula erisi Uganda erimu abazanyi ba firimu abakyasinze nkubuulira ekyattisa Anasi Kaliisa yavaayo n'agamba mu UN omukozi yenna akola mu UN oba oyina platform esobola okuba gavumenti kati teriiyo president asobola kusayiningira mulimu mu UN ng'akimanyi oli mukyala waani w'opposition yamuyeekera ekyo tekiriiyo ne bagamba ono Anasi Kaliisa ajja bbuusa abantu oyo ne bajjawo omusajja wattu listen to understand ne batuleetera Lukwago ne batuleetera ne Jennifer Musisi Museveni olw'okuba yali ayagala bameeya baali bakyukakyuka n'ayagala meeya agenda okubeerawo yensonga lwaki waliwo ba MP ababaddewo ebbanga bonna yabazimba n'abateeka mu fomati nti bo buli we banajja mmwe bemulonda bemujolonda naye nga yaba bazimbidde Museveni yennyini mpuliriza bulungi Museveni aleeta Lukwago n'aleeta nani ne Jennifer Musisi n'atandika okulumba Lukwago kati gwe ne kikujjira mu bwongo nti Jennifer Musisi Museveni yamulonze Lukwago abantu be bamwerondedde kitegeeza Museveni yataddewo omuntu agenda owakanya abantu gwe balonze ompuliriza mwene mweyongera kwesiga Lukwago kasita kitegeera nti kati Lukwago mumwesize nnyo nga Jennifer Musisi amukola ki amujjawo ye mission ye ewedde Museveni bw'aba alumba talumbisa mapeesa gonna era wakyali abo opposition abavuma n'empuuga naye ng'era nabo bakolera Museveni ekyo kitegeere wabula ye kyakola asindikayo abamu kati omwoyo gwasindisa atandika okubakola ki okubalumba n'olaba mpuuga nga atulumba nga wali ate opposition akuba mpuuga kumbe bonna bakolera omukozi atya omu nti mwe mufuna trust yono kubanga abayambako mu kuba empuuga kumbe bonna bebamu Museveni akuleetera Pastor Bujingo n'akuleetera ne Bugembe n'akuleetera ne Serwadda ne Kayanja Bujingo n'ayimirira awo ye nga yatudde ku mmundu erumba owuliriza Kayanja oba Serwadda ate yalumba Bujingo kati ffe tuba tulwanagana ne Bujingo wano ng'eri ate Kayanja naye atuyambako kubaani Bujingo ffe kituleetera okulowooza nti Kayanja Serwadda ne Bugembe batuufu kumbe bonna bakolera omukozi atya omu Museveni kati Edrick Lwabogo ne Muhoozi oyo bali mu katemba kuzimba trust zaffe kutandika kulowooza nti balwanagana bya ddala ompuliriza oyo katemba Museveni atambulira ku script efaanagana obukodyo bwe bonna bufaanagana twabugwamu fe ababutegeera naye mwe abatannabutegeera mubigwamu mugwa nnyo mu bikopo nkubuulira Muhoozi ne Lwabogo bali mu script yemu bakuteereddewo ensonga lwaki baawukana ne bakusomera anti oli maama we si yamuzaala anti oli kumbe yenna katemba y'omu baagala kwewamba naye mbabuulira mwenna bayinza n'okuteera omuganda ku front nga balaga omuganda yawambi kati ne bakulaga nti ekibinja ekimu kiwagira oyo ne beekubakubamu awo obusasi ne battayo abantu 23 mu majaawo biki ne bitereera owulira omuntu yenna aleeta katemba mu nsonga zino oyina kujja ng'oli ku mugongo gwa Kyagulanyi bw'oba ogamba nti Uganda ogyagala era oyagala ekyuke kuba omuntu atuusizzaawo Museveni abadde Kyagulanyi gwe tumanyi gwe twesiga eggwanga lyaffe Uganda ffe gwe twesiga mumpulirize bulungi twagala omukulembeze yenna
oba omuntu yenna oba munnamagye yenna oba civilian yenna oba munnaddiini yenna n'ovaayo n'otulaga nti gwe owamba Museveni oyina kubeera ku mugongo gwa Kyagulanyi. Ebirala byonna Gasiya tetuyinza kukkiriza Gasiya wammwe, tetusobola kukkiriza Gasiya wammwe. Bano bonna beefuula abalwanagana oli yenna Katemba bo tebafaayo, bo bavumye butemu obo bavumye kulepinga bakazi yo azironga azibo bali mu power. Kati gwo ogamba tebaali evumye kwetuusa kwekino kumbe bakumatiza